Olwaleero nga management ya BBS Terefayina tusiibula Lugonvu. Twagala okwebaza emirimu emirungi gy'okoledde ekitongole mu buweereza bw'obaddemu. Program gy'obadde okola Mwana obadde ogiweereza bulungi ng'era erina abalabi bangi ng'era eyongedde ettaffaali ku Terefayina. Ndowooza nze nja kwebaza Katonda eyamunsinkanya kubanga embeera ze si ze z'abantu aba bulijjo. Omusajja mukkakkamu, abadde musajja nga awulira bakama be, era ekyo nja kukisimbako nnyo essira eri n'abakozi abalala, bakozi bannaffe. Kikulu nnyo okuwulira mukama wo, oba ali atya naye buli lwe muba nga mutambula nga muwuliziganya kiyambako okutwala emirimu mu maaso. So Lugonvu nkusaba gy'ogenda yonna, oba kukozesa oba weekozesa oba okozesa abantu, tufube nnyo okusigala nga bw'obadde. Mwami Lugonvu oyo ng'erinnya lye agonda mu buli kimu. Agonda omutima, agonda enneeyisa, agonda n'engalo. Tubadde tukolagana naye, ekisooka ng'atuwa bizinesi Mwami Lugonvu, era n'olwaleero tubadde bwayiseko ewange twogeddemu kirungi bye tumukoledde nga bitambudde bulungi, era tujja kusigala nga tukolaganira wamu okulaba nti Obuganda bukulaakulana era tutambula bulungi. Nali mubuuza gy'olageeyo tosobola kusigala ng'okola wano ng'agamba kanveewo mpa abalala omukisa. So weebale kuba nti ofa ku balala okufuna omukisa era weebale okubeera omugonvu n'okukola obulungi. Naye mu kusuubiza kwe yansuubiza nti akola ki wali ekyo kyekingumiza naye nga neebaza byonna. Lugonvu, thank you so much. Onakuwala ku mutima olw'ensonga nti Lugonvu first day ekumpewo nze namwaniriza kumpewo netukola ffenna n'agenda mu programu z'endala nene munteekateekeza nje tuba tutambula munaala otambula naye nga obaako n'ensonga omusinkana ne mwogera bagamba nti agenda kuvaawo mukirowoozaamu nga si kyangu naye tumwagaliza birungi byereere. Mwe munzimbi era mukyala Peetwa mulimu lwaga nti ako kajja kalenzi kato naye katutuula ku mmeeza ne twogeranga abantu abakulu era ababuvunaanyizibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate n'okwebaza abalabi baffe aba BBS Terefayina abatwagadde, abafudde BBS Terefayina nnamba emu mu TV z'Oluganda mu ggwanga erya Uganda. We najjira ne wenjirese nzikiriza nti gy'eri kiyinza okubeerera ekizibu TV yonna okugijjayo. Akati nno ffe abalaba ku research findings ez'omu field programu Munaala ngambe yemu kuzibadde oluvannyuma n'alaba n'abanaddako oba statement yange neesigala nti yemu kuzibadde zisinga okulabibwa mu nsi Uganda ku TV ne ku BBS Terefayina kubirako mu ngalo kubanga omutindo yagusitula naye nga yalumu mu wiiki naye nga kaavu bwe zijja amikatende zatutiisizaamu wano ng'eri ezijja bwe zityo. So challenge yagenda okudda awo naye alina keep the bar high. Mbaaniriza mwenna ensonga etutuuziza wano olwaleero ekusiibula mukozi munnaffe Ssentongo Lugonvu gwe tuweereza naye akabanga kaweza emyaka 3 kuva 2021 okutuuka 2024. Olwaleero nga management ya BBS Terefayina tusiibula Lugonvu. Twagala okwebaza emirimu emirungi gy'okoledde ekitongole mu buweereza bw'obaddemu. Program gy'obadde okola Mwana obadde ogiweereza bulungi ng'era erina abalabi bangi ng'era eyongedde ettaffaali ku Terefayina n'okusoma amawulire ageesigika ku wiikendi. Tukwebaza obadde mukozi mulungi gy'obadde oweereza nga olina n'empisa. Tukusabira by'ogenda okukola ng'ovudde ku Terefayina Mukama akuwa omukisa.
ndakusaba adi bakutwala mu bitongole byewadde okoleramu byombi bogereko gye tuli n'oluvannyuma si ojja kwogera nakutandika ne andi okumpi. Nebaza Katonda olw'ekiseera kino ti kyanaku tuviirwako si kufa nekuviirwako mukozi munafu omu. However ate kyasanyu nti avuddewo mu bulungi ng'asibudde bulungi tagendedde mu mbeera ya kusindiikizibwa oba kudduka. Nebaza ebbanga lyetukoledde ne Lugonvu ti yes yansangawo najja nga tanaba kugenda mu munaala aliko koko ne kuzuuka n'ensonga nga tanagenda mu mawulire ebyo byonna tubikoze bulungi era nebaza olw'obuyiiya n'obutetenkanya bwe tutambudde wamu naye era nga yansuubiza wadde agenda tukyali bumu mu projects ezisinga so avuddewo just mu biseera bino tuba tumumanyidde buli lunaku naye mu kusuubiza kwe yansuubiza nti akola ki wali ekyo kyekiyingumiza naye nga nebaza byonna. Lugonvu, thank you so much olwa buli kimu. Nange ngatte eddoboozi lyange kugaba nange okwebaza abadde mukozi munnaffe Lugonvu ebbanga lye tukozeeko naye. Ndowooza nze nja kwebaza Katonda eyamunsinkanya kubanga embeera ze sizo ez'abantu aba bulijjo. Omusajja mukakkamu abadde musajja nga awulira bakama be era ekyo nja kukisimbako nnyo essira eri n'abakozi abalala bakozi bannaffe. Kikulu nnyo okuwulira mukama wo oba ali atya naye buli lwe muba nga mutambula nga muwuliziganya kiyambako okutwala emirimu mu maaso. So Lugonvu nkusaba gy'ogenda yonna oba kukozesa oba weekozesa oba okozesa abantu tufube nnyo okusigala nga bw'obadde. Neyanziza bwe tukwagaliza olugendo olulungi. Kusaba abakozi babiri at least Lugonvu bakozeeko nabo bakiikirire abakozi abalala ku lw'abaweereza ku mpewo ku Terefayina yaffe. Ebiseera ebisinga bwe tukola obubaga oba bwe tuba tusiibula bannaffe mu ngeri emu oba musanyufu nti omuntu alina kyagendako oba oliawo ekirungi naye ate mu ngeri endala onakuwala ku mutima olw'ensonga nti Lugonvu first day ku mpewo nze namwaniriza ku mpewo netukola ffenna n'agenda mu programu z'endala ene munteekateeka ezingi tuba tutambula mu naala nga tutambula naye nga obaako n'ensonga omusinkana ne mwogera bwagamba nti agenda kuvaawo okirowoozaamu nga si kyangu naye tumwagaliza birungi byereere. Okwebaza kampani n'abatutwala okutuwa omukisa okukolera wano ku Terefayina era neneebaza kampani okuwa omukisa Lugonvu okukolera wano ku Terefayina. Lugonvu nina byemuyigiddeko era ng'ebimu njagala kufuba kulaba nti oba nyinza okubitwala mu maaso nti muntu mugonvu nnyo mukakkamu ayogera naawe mpolampola bulungi era akaseera akatono ak'omwaka ogumu ze kemulabidde nina byemuyigiddeko ng'omuntu era nali mubuuza gy'olageeyo tosobola kusigala ng'okula wano nangamba kanveewo mpa abalala omukisa. So weebale kuba nti ofa ku balala okufuna omukisa era weebale okubeera omugonvu n'okukola obulungi n'obuyiiya bwe bwogeddeko. Mukama akukulembere naye nsaba Stella aludde ne Lugonvu. Bakama bange tweyanza nnyo tweyanzeege. Neebaza Sandra weebala omukisa mbadde njawulira ennaku ekyarango ndese ebbali nga nkoze ne Lugonvu ebbanga lyonna. Ku lw'abannange ndowooza Joshua Musaasizi Nsubuga n'abasigadde Lugonvu tugenda kukusubwa naye otambudde naffe bulungi era tulina essanyu nti yonna gy'olaga tukusabira bibeere birungi byereere bisingeko ne wano. Personally ngenda kumisinga ng'omuntu kuba tubadde n'enkolagana ey'enjawulo. Mwami Lugonvu oyo ng'erinnya lye agonda mu buli kimu, agonda omutima, agonda enneeyisa, agonda n'engalo
bw'aba naakugamba nti oba nyambaako wano ng'akubuuza owaayo amafuta ganaakuleeta ontuuliremu oba olabira awo amafuta of course okuva wali ne wano wayinza okubawa omutwalo oba ebiri n'akuwaayo 10 si nti alina nnyo but mwoyo gwa bwasseruganda so olala ne bw'aba takuwadde oba nga takusindiseemu Lugonvu ddala yakuwa erinnya eryo yebale zikutambulidde bulungi so tukusabira ffenna tukwagaliza birungi byereere Katonda akubeere akulembere akwazeeyaze akunyweza akukuume Ssaabasajja Kabaka wangaala Lugonvu okusookera ddala twagala okwebaza okuwaayo obudde bwo amagezi go n'obumalirivu mu kuweereza Ssaabasajja Kabaka ate era bw'otuusa okusiibula n'osiibula nga Munabuddu bw'asiibula n'osiibula bulungi. Kwagaliza obuwanguzi mu ekyo ky'osazeewo ogenda okukola Mukama akuteremu omukisa. Tubadde tukolagana naye ekisooka ng'atuwa bizinesi Mwami Lugonvu era nolwaliro tubadde bwayiseko ewange twogeddemu kirungi bye tumukoledde nga bitambudde bulungi. Era tujja kusigala nga tukolaganira wamu okulaba nti Obuganda bukulaakulana era tutambula bulungi. Era ssebo wano kati oli waka omwana akula n'ava waka naye waka teyeerabirawo. Ssebo Mukama kukulembere. Nzinga sinnawasi okwogera kano njagala kayisaawo eri abakozi aba Terefayina abali wano abakiikiridde abakozi ba Terefayina n'abakozi mu bitongole ebirala kyabuvunaanyizibwa nnyo okusiibula mu kitongole yonna gy'oweereza. Kyabuvunaanyizibwa nnyo okusiibula oba okoze emyezi 6 oba okoze omwaka oba okoze emyaka 10 mufube nga musiibule. Ne bw'oba ekikugjeewo si mbeera nnungi musiibulenga. Kikulekako rekodi ennungi ku fayiro ng'osiibudde kubanga leero osiibudde ekyala ali mu ntebe mulala managing director ali mu ntebe mulala nayinza okwesanga eyo gy'otambulidde nga bakwetaagako bbaluwa eraga nti wakolako mu kitongole gundi neweesanga nti n'abantu be wakola nabo abaali bakumanyi ne basiteera abagamba nti Lugonvu mugonvu nga baavaawo dda kati akaseera ako omuntu aliwo alina kusoma ki fayiro yo. Mbadde mu korido mbadde njogerako ku mukozi gwe nasooka okuwandikira okuggalawo fayiro teyasiibula yadduka buddusi era mbagambye abadde mu korido nti fayiro nakiteekako nti yadduka ne wendiba nvuddewo wano alijja omulala alisanga fayiro eyo ng'eraga nti yadduka oba olina okwennyonnyolako nnyo lwaki wadduka unlike ng'osiibudde. So Lugonvu webala okulaga example ennungi eri bakozi banno nti bw'oba otuusiza ekiseera okweyongerayo siibula teri agenda kusibako miguwa. Yes, webale example. Njagala kubeebaza nzikiriza nja kuyimirirako nsobole okwangula bwe ntuula njogera nnyo. Mwami Ssentongo Lugonvu yatuleese wano nga busuulwa akulira entambuza y'emirimu ate nga buli mukozi ali mu kitongole avunaanyizibwa kutambuza emirimu. So tukiikiridde ettundutundu eddene erisigaddeyo okusiibula ate n'okwebaza olw'obuweereza. Bwe twali twogera naye waŋŋamba nti wayagala oweerezeko Ssaabasajja Kabaka kyokoze. Senkulu taliiwo yandibaddewo agenze kuziika mugongo kyengere eyo naye nga yadde ayagala abeewo so akutumidde era naŋŋamba nkwebaze. Njagala kwebaza ekitongole kino kyobadde oweerezaamu n'ekitongole kiri kubanga ku bonna tewali alina alipoota mbi ku ggwe. Ekkasa Namugero n'abadde embalala ndowooza Lugonvu omwinako eggulire ebbi liwawulira embalala olituwe teririiyo. Akitegeeza obadde muweereza mulungi. Webale kuweereza Ssaabasajja Kabaka mu kwagala mu bwerufu mu
Nyiikira ne mu Buyiiya. Akati nno fe abalaba ku research findings ez'omu field programu Omunaala asokuŋŋambe y'emu kuzibadde oluvannyuma n'alaba banaabanaddako oba statement yange neesigala nti y'emu kuzibadde ezisinga okulabibwa mu nsi Uganda ku TV ne ku BBS Terefayina. Kikubireko mu ngalo kubanga omutindo yagusitula nga yalumu mu wiiki naye nga kaavu bwe zijja wano katende zaatutiisizaamu wano ng'eri ezijja bwe zityo. So challenge yagenda okudda awo naye alina to keep the bar high. By nature abantu tuli selfish era nange ndi selfish kubanga kyandeesa wano kulaba nga TV ya Kabaka egenda mu maaso. Bwe baŋŋamba nti Lugonvu agenda sasukaniga bagenda kukola ki nagayi Omunaala neki nagesigika kubanga kyekimbeeza wano okulanga Omunaala kukola bulungi agesigika gyotobadde n'ebirala. Awo ndyoka ate ndowooze ku Lugonvu banne tabanga agenda Canada tabanga agenda kuba kyeyo ati ebyo mbiddako luvannyuma ne munaatusonyiwa embeera bwetyo bwebeera. So mwami Lugonvu webale nnyo okwagalako character, the way you carry yourself and conduct yourself. So genda maaso ne banno bakiweera obujulizi. Abantu tulina okweyisa mu ngeri bwekyo. Bakozi 108 162 be tukulembera bonna tubeera tubamanye nga tubalaba era nga bonza okusanga nti ono bwati nti oyagala kola kino nti oyo totawaana nti ono yakuwadde atya mwena tubalinako fayiro. Omutwe gwange nze nyina fayiro ya buli omu mutwe gwange era nga ebirungi n'ebibi mbimanyi. Bwaba mission ya muntu yeetaaga presenting character wise conduct yagamba nti oli yajja okusobola ono mulungi kumpewo naye apapa nnyo amaguka ajja tuswaza emission tugiwe Stella Nandawula mukasendagire. So twagala kwebaza olw'eki okulabako kyowadde banno era njagala kwagaliza ebirungi nyo next tour of duty amagye bagiyita next tour of duty. Obuvunaanyizibwa bwogenda okukola yatusaba Mukama Katonda agaba byonna akuwa omukisa akuteremu obwangu ate naffe nga Terefayina tuyongera okugenda mu maaso. Ekyala kyasembeza kinjagala kusembayo okusiibula. At times it's hard to say goodbye but when goodbye has to be said so si kiseera kyangu naye tujja kusiibula naye wano wo mulangira na wasajja lumu yangamba nti obuweeza bwa Kabaka tetubuvaako tukyusa bufune ne bwogenda ku ssomero oyina mulimu goberowoleza Ssaabasajja yakolako emmengo kiri mu CV niwe tuba tuli wali nga batusubyako bagamba ebyafaayo by'omugenzi kusuula yaliko akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina. So kiba kiyingidde mu ki byafaayo byo. So abaweereza bakusiimye Bwakabaka kusiima naffe tusiime nnyo era njagala kwagaliza byonjagaliza mukisa gwa Katonda gusinga okutegeera kwonna kubeere naawe n'abo mu makaago kuva kaakane n'emirembe byonna olinyera Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Twagala okukwasa certificate eno. Certificate eno egamba certificate of appreciation, certificate ya kusiima. This certificate is awarded to Ssentongo Lugonvu in recognition of dedication and creativity extended to BBS Terefayina for the period 2021 to 2024. Yakuberako emikono gy'aba senior management, Mukungu Sembajjo Patrick, Managing Director, Stephen Dunstan, Busuwa Chief Operations, Nepetu Walutuna Kaziba, Human Resource Manager. Kusiima kano kabonero bonerako okungula akalaga okusiima kafaako omunda kubanga kino kijja kubaawo etusaba ekikumu. Okusookera ddala nja kubalamusa bakama bange ne baweereza bannange. Sijagamba nti bembadde mpeereza nabo naye benkyaweereza nabo olw'omukisa guno ogumpeereddwa
nja kutwala omukisa guno okwebaza okutandikira ku beene olw'omukisa ogwampeebwa okuweereza Ssaabasajja n'okuweereza obwakabaka bwa Buganda okuva omwaka 2021 mu mwezi gwa Gatonnya. Si kya buli omu, abantu bangi abayayaana okuweerezako ekitongole ky'obwakabaka oba asasuddwa oba tasasuddwa, era nzikiriza nti ddala si lwakuba nze asinga, sikoze byenkoze era sibadde mu bifo bye mbaddemu kubanga nze asinga, naye kibadde ekisa kya Katonda. Nzikiriza nti ke kabadde akaseera kange Mukama ke yangerekera okuweereza omutanda, okuweereza BBS. Nja bagamba nti nyumiddwa era nkyanyumirwa. Abantu bangi babadde bansanga nga balowooza Lugonvu asasula obukadde nga 2 nga baga nti Lugonvu olina vibe kumpe okubanga ekitongole kyenkolera nkyagala. BBS ewooma okukolera. Ebitongole ebirala nyinza obutabyogerera nnyo naye nja kwogerera BBS gye ntegeera obulungi. Sibadde mukozi ku BBS, mbadde muweereza ku BBS. Abakozi ebiseera ebisinga babeera bapakasi. I've been a servant, mbadde mpeereza BBS n'omutima gwange gwonna. Era BBS sigutwala nga ogubadde omulimu gwange, wabula BBS family. Njagala kubategeeza nti sifulumye BBS. Ssentongo Frederick Lugonvu afulumye ku ntimbe za BBS, wabula tafulumye ekitongole kya BBS Terefayina. Era njagala okubategeeza nti wona we munanneetaagira nja kubeerangawo. Sisuubira nti nabaako olunaku lwe nnaajeema okujja okuweereza kabaka mu mbeera yonna enaaba yeetaagisizza. Buli ekyetaagisa BBS Terefayina okubanga eri waggulu nga bwenjirese, bwe kinaaba nga kyetaagisa Lugonvu okubeera wajja kubeerawo. Bwe ganaabeera mawulire ga BBS nga geetaagisa Lugonvu okubeera wajja kubeerawo. Nina essanyu omutabani asoma ageesigika bwe yali ayingira Kampala, nze nasooka okumukubira essimu nze omukuba purezenta ne mugamba Pookulumba weebale kujja Kampala, naye nsaba nnyo okolereko ekitongole ky'obwakabaka. Nkwagala ku CBS ne ku BBS, era bwe munaamubuuza ajja baweera obujulizi bwe yali ava mu bwakyabazinga ng'ayingira Kampala. Simanyi kyantengula nga simanyi nti oba oli awo yanadda mu bigere, naye nzikiriza nti twafunye omuntu omutuufu, omuto asobola okukola obulungi. Ssentongo Frederick Lugonvu okuva ku mpewo za BBS Terefayina okumulabanga buli lunaku mwageesigika n'okumulaba mu programu ey'omunala n'ebirala gabadde maanyi ga BBS Terefayina. Era bwe kibanga kirumya kama baffe mu BBS Lugonvu okubanga agenda musango gwabwe, kubanga be banzimbye ne baga nti kati lino eddala nyino divaako ngende ku ddaala eddala. Mwebale kunzimba, mwebale kundera, mwebale kunteekateeka, era nzikiriza nti obuweereza bwonna bwe ngenda okutuukiriza amaanyi gamwe sobola kugeerabira. Bakama bange, Mwami Busuulwa, Mukyala Peetwa, mukama wange Human Resource, ne Mwami Engineer Patrick Sembajju, mukama wange Katende, mukama wange Peter Muwes, tutambudde ffenna, mukama wange Solomon. Tewabadde lwansanga mu kolido n'atannenya oba n'atansiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba omukwano gwe mundaze, obumu bwe mundaze nga nkola nammwe, tubulage bonna abakozi bajja kubeera balungi nga Lugonvu bwali singa tunaabaliranga bwe mundeze. Nzikiriza nti bangi babadde baga nti Lugonvu nnyuse ku myaka mito, BBS endeze n'enkuza nga nkyali mwana muto. Kati nzikiriza nti nkuze naye BBS family sijja kuvanga mu corridor za BBS, era mbadde nzijaawo ku reception n'ensaaga n'omwana wa reception ne mugaye ekigalo baakijjemu nangamba ekyo tebasobola kijjamu. Ngenza okunyigamu nga kikyalimu. Nkyali nammwe BBS family gye sobola kulekerera, era bwe munanneetaagira nja kubeerangawo mu buli mbeera yonna eyeetaagisa. Siyinza kubeerabira, siyinza kwerabira mukwano gw'omundesi kubanga nekyendi mmwe munzimbi, era Mukyala Peetwa mulimu lwaga nti ako kajja kalenzi kato naye katutuula ku mmeeza ne twogeranga abantu abakulu era ab'obuvunaanyizibwa.
mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'okwebaza abalabi baffe aba BBS Terefayina abatwagadde abafudde BBS Terefayina namba emu mu TV z'Oluganda mu ggwanga erya Uganda. We najjira ne wenjirese nzikiriza nti gyeri kiyinza okubeerera ekizibu TV yonna okugijjayo kubanga kikwetaagisa okubala TV paka mu kifo eky'ekkumi okunyeenya BBS weeri. Stella Nandawula ne mwanyinaze mu Nabagala mwebale nnyo mwebalire ddala. Tetusuula kati ako amawulire ageesigika tugakume nga gali ku top tugakume nga gali ku ntikko. Nzikiriza nti wetuwanise ebbango tewali asobola ddiwanula. Bwe kinaba kinneetaagisa kujja kukwata muko ne bwe naabeera munda nja kujja tubeeremu akasente naye nga neeyanza nnyo neeyanzeege bye bigambo byange sireme basiima era siyinza kukoma kwogera ku basiima. Mwebale nnyo omukisa gwe mwampa ne munzikiriza nsooka okwetonda we bitatambudde bulungi badde ntabukamu oluusi n'ennumba mwami Solomon ne mugaa kino tekijja kukola bwe kityo naye ku lw'obulungi obw'ekitongole wensobeza neetonda wenkoze obulungi tegabadde maanyi gange wabula kibadde kisa kya Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebaza naffe mutatambudde bulungi ng'abantu tusobya. Amiina. Tusonyiwagane. Amiina. Ekisookera ddala njagala kwebaza Katonda eyampa omukisa okuweerezaako Obwakabaka nga mpita mu kitongole kya BBS Terefayina ebbanga lya myaka 3 okuva lwe nagyegattako mu 2021 January. Sinza kugamba nti nyina kyentoma. Abakozi nkoze n'abakozi abalungi, management ebadde nnungi. Nange kenyini nzikiriza nti mu myaka 3 bwe najja si bwendi omuntu eyalaba Ssentongo Frederick Lugonvu muzuukuka n'ensonga mu 2021 bw'alaba Ssentongo Frederick lwalira akkiriza nti BBS emukyusiza kinene. Emyaka 3 gibadde gya buwanguzi gyendi wakati nga nnyambibwako bakama bange nammwe baweereza bannange. Bitono olw'ensonga nti sivuddemu mu BBS ndowooza kyenyinza okumisingako kwekeeranga ku makya ne nzija ku TV ensi n'endaba ensi n'empuliriza mwageesigika ne mu programu ey'omunaala ne gaziya obwongo naye ebisigadde nkyali kitundu ku BBS Terefayina nkyali munda mu BBS yafuuka famire sikyasobola kujabulira abakozi ngenda kusigala nga mbalaba meetings ez'enjawulo nja kubanga ndabika so kati ndowooza kye ngenda okumisinga ekyamaanyi kwe kubanga sikyalabikira ku mpewo nga presenter naye ng'ebisigadde nzikiriza nti nkyali kitundu ku BBS. Nga mu media nzikiriza nti BBS ffe bwe twali tukulanga bakugamba nnyo tosooka kulya ttooke nga tunnalya kawunga. Nzikiriza nti ettooke ndiridde kitegeeza nti ettooke ye BBS bwe nandibadde ndowooza oba oli awo wakolera media houses endala nga presenter ze nandibadde nsooka n'ensembyayo BBS ate sisobola kusoosa BBS n'ensembyayo. Ekimpumuza BBS omuntu yandigaye nti kangende nkolere wala singa ensonga ebadde ya musaala singa ensonga ebadde ya working environment ng'oba oli awo tematiza naye byombi nzikiriza nti bibadde bikola ki bimmatiza naye BBS ezimbye omusajja gw'etakyasobola kukkiriza kumulaba ng'ali ku BBS oyo emutadde agenda aweerezemu ebyagenda okukola. Lugonvu okuwummula kwe kubeera ku mpewo bwe buvunaanyizibwa obulala bw'alina. Lugonvu nga ye Lugonvu abadde presenter, Lugonvu nga mulimi, Lugonvu nga musuubuzi, Lugonvu mu kaseera ke kamu nga director wa Hillview Primary School Matanga. Essomero eryo nga bw'oliraba emisinde kwerikulira n'amaanyi ge lyetaaga omuntu director atagenda kuliddukanyiza ku ssimu. So kati kibeera kya bulyaza amaanyi abaweereza ba Hillview n'okuba nga tebava ku ssomero ate nga ye director takola ki
talabikako. Ekimpumuza emirimu gino bwe buvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe nnina mu mirimu emirala ate oba oliawo Mukama gye yansobozesa okutandikawo. N'olwekyo ekyokundaba ewalala mpozi nga ndiyonga mugenyi nsobola okukyala ku TV yonna okugenda ku radio kwonna ng'omugenyi bwe tuba nga twogera ku nsonga za byanjigiriza, bwe tuba nga twogera ku nsonga za byabusuubuzi zi hardware, bwe tuba nga twogera ku nsonga za bulimi na nsonga za ttaka. Naye ng'omusomi w'amawulire mpumudde amawulire, mpumudde obwa presenter si ku BBS kwokka naye officially mpumudde. Babadde bagamba batya mbadde sibiwulira. Gye nava mbeerayo mikwano gyange ne yali mukama wange yasigala kitange yasigala mukama wange naye aneda mpumudde. Okuwumula ng'ensi ekyatwetaaga olina kukkiriza nti ne bwe luli badde ojja genda naye kyabulabe nnyo genda nga bakusindiikiriza. Lugonvu aba tasobola kukkiriza kuva ku BBS nga bamaze kumutemera luwenda lwaki tagenda. Buli mulimo gy'okolera kkiriza nti olina akaseera kaako okugenda naye akaseera kkiriza gwe kennyini gwe aba akeewa. Kibi nnyo okunnyuka nga tolina bwonnyuse nga bakunnyudde bunnyuzi. Abaana bonna abayingira n'abali mu mawulire togenda kubeera mulungi omu awo wooli. Buli muntu abaddeko omulungi fe ababadde mu media tulabye abasajja ababadde ab'amaanyi ababadde ab'ensonga time neetuuka nga tebakyalina kye bali. Naye kibi nnyo okutuuka supu n'akugwamu n'otafuluma. Kati nze njagadde nfulume nga ne supu akyandimu at least banjayanire nti abadde tannaggwamu lwaki agenze. So ayina ekirala tukkirize abaana abali mu mawulire abakwata kamera abagasaka nkulaba nnyo you're good. Amawulire temuli ssente nti ogenda gaggawala naye amawulire gakuzimba n'oyiga okukola ssente. Lugonvu abadde akola ku BBS naye ng'ate akwata ssente n'asasula BBS ekuba obulango bwa kampuni ze. Ekyo amawulire tulina okukiyiga nti ekibadde kinnyamba nti nga bwe mba ndeesa akalango tebanneetoolooza ngenda butereevu wa mukyala Angel, mukyala Shamim oba wa mwami Katende ne mugamba nti kano nyina obukadde 5. Ze opportunities ze tulina okugabana naye amawulire okusomozebwa okuliwo nti opportunities ze twagalamu za kuba luseke. That is wrong. Oyina opportunities kuggulira onoga nti kaakati bwe mba nga njagala kutwala akalango BBS manyi gwe nsookerako. So sigenda ku BBS osaba akalango k'obwereere. Media tugyeyambise okutuzimba abantu bemukyaza mubayigireko mubeegombe baba motivating baba inspiring. Ogambe nti omusajja ono oba omukazi ono yali bwati ne bwati bw'abanga asobodde okufuuka kino nange nsobola. Neebaza nti kati ndi omu ku bantu abaga nti waliyo bannamawulire asobola okubeera ng'abadde mu mawulire n'atandikawo pulojekiti ez'enjawulo n'afuuka investor ng'abadde mu mawulire. Bw'abanga akikoze naawe okisobola. Tokwata kubira Lugonvu simu mugamba nti omwana wo tasoma. Kubira Lugonvu simu ng'omubuuza nti Lugonvu nnyinza kukola ntya. Amagezi bugagga. Nzikiriza nti ffenna tusobola okubaako ne bwe tutuuka singa tuba n'ebirooto ebigazi ne tulwana okubissa mu nkola. Kyenzikiriza. Kubanga mbadde mbeetaaga laziya nkwetaaga. Okusoomozebwa abasingako bafuna nti batula mu positions ezimu bazeeyambisa creating ntalo naye ezo position tulina zeeyambisa creating mikwano ne bwe tuba nga tuzivuddemu abantu abo basigala bagamba nti waliyo omusajja bw'ati. Empewo ndabo abaana bangi mbadde ngenda gamba obwana nedda ndaba abaana bangi nga bw'atuula ku TV awo avuma ekyalo kyonna n'alabanga obulamu obukoma ku TV eyo kwakolera obulamu obukoma ku programu eyo kwakolera imagine ng'afuna even less than $1 million
naye ng'obulamu bwe akyankalanya ekyalo kyonna. Njogera ku kampuni kwakolera yeetwala ng'omukungu ate n'okuba nakulabye oli ne gravity oli ayinza okulooza nti olw'okuba nyina essimu ya gravity nyina essimu ya mwami Mike Mukula nyina essimu ya mwami Gundi kinfuula obw'amaanyi. No, tulina kukkiriza bukkiriza nti abantu ffenna buli omu yeetaaga munne. Lugonvu mbadde sobola keera ku makya kugamba nti mbayise bubi kubanga nkimanyi mbeetaaga. Mbadde nkimanyi nti leero wendi enkya siriiwo nga neebuuza nnyo nti bwe naaba nvuddewo nga nkyalina kye neetaaga ku BBS n'atomera ani ate nga nabayisa bubi. Naye kati ne bwe nkomawo sikonkona mbaga nti woli nti wendi tutambuza kiriwa nti kino ku Hillview nyina y'amawulire jangu gwe kenyini gwombuuza waliyo akatambula. Twetaaga abantu social capital, obugagga buli mu bantu. Kati bwe neegobako abantu naasigaza ki? Mbeetaaga n'abali abali ku mawulire abali ku programs ba presenter baani temwetwalira waggulu temulina kye muli. Abantu mubeetaaga kubanga bibagenda okubafuula ekyo kimwagala okufuuka. Oh yeah. Njagala kubeebaza mwenna tiimu yonna abalabi baffe abalabi ba BBS Terefayina njagala kubeebaza. Lugonvu ayinza okuba nga avudde ku TV okumulabanga buli lunaku naye Lugonvu ogenda kusigala ng'omulaba. BBS Terefayina tovaako sigala ng'olaba program kawunyemu tova ku program ez'enjawulo roundabout yes ageesigika omunaala ne program ez'enjawulo. Nja kubasaba musigale nga mutulaba nange kenyini bwe wanaba nga aliwo ekyetaagisiza mujja kundabirawo. Era bw'olaba Lugonvu ng'akuta omuzindalo gwa BBS mu field togamba nti ate anoonya eki tugenda 2026 akalu kayinza okutabuka nenzija tulangirira ebivudde mu kulonda. Mbasaba tusigale nga tukwatagana, mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, mwebale n'okutukkiririzaamu. Musigale nga mukola bwe mutyo tubasuubiza okusigala nga tubaweereza obulungi. Neyanza. Yefe Hillview Primary Checho Primary Twajja kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka City mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti Bakalasiti. Let us celebrate, cause we are on top. We are the ambassadors. We shall never stop. Lwengo General Hardware abasangibwe Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe.